Omukulu Balimwezo kosa n'omukulu Munangate Lukwago ku Charlotte Mayor wali muganda wange babadde bali mu kwetwala era tobeera surprised nga bakugambye nti nno Balimwezo awangudde ekya Lord Mayor wali Munangate e Kampala. So byengenda okubeera nga nkulagakokko olabe engeri gye babadde Munangate nga bamucountinga wali obululu. Ekibadde ku polling station eside eno ate nga omukyala Munangate Barbie Kyagulanyi embeera Munangate tennatereera bulungi. Byengenda okubeera nga nkutuusaako kosa ate ne mutabani waabwe Solomon Kampala avuddeyo Munangate mu katambi. So byengenda okubeera nga nkutuusaako bamuteje Minati esinzira ku Jaminati Yugi. Kakati nno ngenda kubeera nga ntandika Munangate n'ebyomukyala Barbie Kyagulanyi muka Bobi Wine. Embeera tennatereera era nga avuddeyoko munnange wali n'agamba nti nno era embeera Munangate tennatereera. Military police munnange ekyagumbye mu maka gaabwe eside eno era nga by the way ndabyeko ko wali ne muganda wa Bobi Wine muyite Munangate Irene Kayemba. Actually nno abadde aletedde Munangate ebyokulya family naye muganda wange tasobodde kubituusaayo. Eyo no posti gy'olengera ye ya muganda waabwe nedda eya muganda Munangate wa Bobi Wine abadde aletedde wali family naye muganda wange. So weebityo Munangate we bikyagenda mu maaso kosa ate ne Solomon Kampala bw'ati bw'abadde agamba. I have received some information that amidst the raids, my father and presidential candidate Kyagulanyi Ssentamu was able to escape from the military as they were breaking into the home and destroying all the property. But currently, at this moment, my mother, Barbara Kyagulanyi, is still under house arrest. No one is allowed to come in. She's not allowed to get out. The situation is still very unsafe. Eside eyo Munangate katongere okubasaabira. Omukulu Bobi Wine ye akyehayidinze munange eside eyo era nga ndabyeko ko wali akatambi. By the way ye video gyengenda okubeera nga nkukolera nkutegeeze ate ali ku Munangate eside eno wabula kankongereyoko wali kakati nno embeera nga bwetambudde munange wali ku Charlotte Mayor. Balimwezo omukulu Munangate Lukwago babadde bali mu kwetwala era nga tobeera surprised nga bakugambye nti nno Balimwezo nti awangudde owa NUP. Bibadde bitya? Abantu bali ku bunkenke, abantu babayoola ono bayoola yoli. Nze mbadde njja wano nga mpulira mu kunywanyi wange Muwanga Kivumbi y'omu ku babuziddwawo. Nogandi Muwanga Kivumbi ate wakawe battirayo abantu. Tuulire ennamba ziwera nga abantu 10. Ate gwe battira abantu ate gwe bakutte. Ate abatta tebakwatiddwa kwegamba byebyo ebitiisizza abantu abamu okujja okulonda ne bagamba bino tebirina ki makulu. Sijja balimba nange ndi wano yadde nnonzi. Niye simanyi nti banaalangirira ebituufu. Era nga boogezaako Munangate okulaba n'akatambi ekibadde ku zimu ku zi polling station nga boogezaako okulaba. Actually kansooke nkakulekere nja kubeera nga nkomawo mu maaso eyo. Mama Pido ngate bamwogera Balimwezo oye
Hasod Ibrahim, 1. Hasod 1. Hasod 2. Hasod 3. Hasod Ibrahim Manafunyo Spirit. Yeah. Ukwago 1. Ukwago 2. Ukwago 3. Webityo munnange katubasabire bigende bulungi esayidi awo ku kya Lord Mayor wali munangate e Kampala. Wabula kyolina okukola kusigala nga weekumidde ku Jaminati Yugi kosa ate n'okusubscribinga kasita obeera katonaba.